basiraamu tebamanya nga ddi lwe balivaayo ababasiba bali eno badigidda budigizi abalina obuyinza mu gavumenti bino bigenda kuggwa bityo olowooza basiba abaana b'abannaabwe bali eno babibita baana baabwe bamuyise Sheikh Kiti avuddewo si musanyufu amaziga agamuyiseemu kumpi ng'ebyaddala Olivia Lutaya akatambike ako kamuyungula amaziba era n'abuuza abaamukutte nti muwulira mutya nga mulaba gw'otwala abaana bo ku ssomero naye nga maama taata waabwe n'abalala wabasibisa awo wennyini wenkutwala nti abannupu 43 bano bateereddwako gwa kuvuga bubi gwe musango ogwabasiza mu vi abo bolaba abasinga awo kati abalala baatwaliddwa ku misango egy'enjawulo waliwo abali ku gy'obubbi okubba essimu n'ebintu ebirala waliwo Olivia Lutaya ye omusango gw'ezzoggo njagala nkuwa ebigambo Sheikh Kiti naye kyenkusaba lakinga vidiyo eno sooka ogisharingirako muno edduke Sheikh Kiti bambi n'otwala abaana bo ku ssomero nga tosaasidde muzadde gwe wateekayo gwe n'otula ne mukyala wo ne muli ekyeggulo nga tosaasidde mukyala gwe wasibira mwami n'otula n'abaana bo ku wiikendi ng'abaana ba munno tebalina kitaabwe abalamuzi ab'enjawulo bannabyabufuzi naddala nsomesa bino bigenda kuggwa bitya olowooza wootuddawo wennyini gw'osooseewo oba gw'ogenda okusembayo towunzikira gy'osindika banno kisoboka oba kisoboka okera ku makya nga bulijjo gy'osindika banno nga bakuleese nga bwe bagasegase yitawo oba noyo bamugisaamu engatto n'afunamu ne kumpi endowooza bo tebafuna nsaba omutonzi waffe na abawe okwetuuza mu butuufu oba oliawo bina ebigambo bibeeko kye bikola ku mitima gyabwe amaka g'abantu agataliimu taata ate atasaliddwa musango na kusalirwa bbanga lyalina kusibwa kambireke baŋŋaana okwogera ku byobufuzi naye ndowooza ebyo tebibadde byabufuzi byamakomera bino byo katubyogere si byamakomera ebyo enno mwe abasiraamu mwe abatudde mu dalasa basajja mu mikwano gyange mwe temumanyi nti mu dansu muno mwe bajja abantu kati simanyi ani agenda kwogera ng'ojjeko ate era ffe ababeera mu dalasa tebassebo mutumalamu abantu kasi mbasombe nga ffe tusirise twekubire ku nduulu abantu abafumbekedde abali mu makanisa mwe basomba abali mu mizikiti gye basomba kati ndowooza abasomba tubagambe ngo tibassebo ne bannyabo mututwale lumu ffenna oba ffe tusomere eyo okusinga okusomba omwomu ate nga tasaliddwa nekyakoze tekitegerekese n'abamututte tebategerekese bino tujja byogera nga anyiiga atusaasire ne kino kimanyi abadde takimanyi ennamba y'abaisiraamu yesingayo obungi kyekigireetera okuba ennyingi bw'ogerageranya ennamba y'abaisiraamu mu ggwanga n'ennamba eri mu kkomera ffe tusingayo obungi otherwise abatali basiraamu bwe babeera obukadde 4 nga ffe tuli obukadde 7 ku bukadde 4 bwe basibako abantu 1,000 ku bukadde 4 bwe basibako abantu 3,000 ene waffe ku bukadde 7 ne basibako abantu 500 baani ababasinze obungi Olivia Lutaya ebibye byongedde okubanga bitabuka kubanga omusango bamutaddeko ogwa unlawful drilling okusinziira ku kooti y'e Kanyanya era nga bano bagamba nti ku birthday ya Kyagulanyi parade yaliwo ono y'omu ku baaliko omusango ogwo kuliko Alex Rice omufumbiro deputy spokesperson w'ekibiina kye NUP Eddie Mutwe bodyguard wa Bobi Wine n'abalala bangi nnyo obula ebyo byonna bibadde bikyagenda mu maaso omukyala gwe bayita Maria Tracy bano batwaliddwa mu bende kati bano bo gwabwe babba essimu uliriza bulungi nnyo okuliraana Bobi Wine obeera straight nga oyina passport ekuyisaako nga mulimu ne visa okugenda mu kkomera emisango giwulire Maria Tracy
ye atereddwako ne banne babiri abavubuka bo babba essimu emubende mu campaign za Bobi Wine era bano batwaliddwa mubende enamba kwotodde gye twogerako basiramu be basinga obungi mu makomera nga bavunaanwa ebisango buli kiba mu ggwanga musiraamu yatandikirwako Kaweesa attiddwa bayisiraamu ne bayoolwa era abamu bakyaliyo Kagezi bayisiraamu era abamu bakyaliyo Kirumira bayisiraamu era abamu bakyaliyo Jeno Katumba okumwegezaamu emabega kawe bayisiraamu era abamu bakyaliyo kubya Jeno Katumba Sekamarijani mwayoolerwa Marijani Allah musaasire weeks ziringa 3 twagabye muwala we nyina ne kaje nabaddeko ya muwala wa Sekamarijani mvuka gwe yamuwadde bagenda luzira sekana nakkiriza nekegende mu maaso gomanyo kutuula ku mukolo nga taata w'omwana abadde alina kutuulaawo naye nga taliiwo nga tamanyi naddirwa alibaawo nga nekimusibiza nakyo tekimanyiddwa eno bagenda okugattagattamu nga talina musango naye ng'emiggo gye baamukuba ku ntandikwa nga bamutwala awo ngoga nti okunoonyereza kunnaku waggwa ne bakakasiza ddala kyokka bamala kuweweenyula ne batandika okunoonyereza kati ne bafundika nga nti tolina musango kati mu kaseera nga bakuta mu bimu ku bye bakusibirira teri yali akkoonyeeko nyina gwe nali nsinkanyeeko nanga nvaako tebankoonangako wayita ennaku 2 n'agenda ku kitanda basebo ne banyaba bavunaanyizibwa ku bantu abavundira mu makomera paka ddi ku baana b'abannammwe bataata b'abaana bambi tetuwolereza muzzi wa musango yenna wabula buli muzzi wa musango avunaanwe asalirwe n'omusango gutubuulirwe ffeno tulabula abantu fe abagutegeddeko balina omuzindaalo nze njabbala bulamba bulira nti kino nekino bajja kuwamba buwambi teweetambaala simanyi lwaki oba ekitongole ekiwamba tekirina mwogezi kyeyazika enanga kuba ndoza kati tali nnyo bizi tamalako mulungi nnyo enanga talina buzibu enanga ayogera amazima nga bwe yagalabye gennyini nga tetalimu yadde akamwenya Allah atusaasira atutaasa obulyaza amaanyi bw'abalyaza amaanyi ekyantutte eno gwe Allah kusaasira bapokyeza mu makomera gwe alhamdulillah saba Allah tukuumira akalembereza kakyatuwadde mubalabwako nga benyola n'ab'ebyokwerinda mwe mwali ne Olivia Lutaaya ng'ono si gwe gusoose okukwatibwa mu mbeera y'emu ey'ebyobufuzi. Poliisi yatutegeeza bulungi nga bwezze erondoola abantu bano okuva Kyagulanyi lwe yatandika okunoonya akalulu nga balina ebikolobero bingi bye bazze bakola omuli n'okukola effujjo ku basirikale. Twafuna incident emu e Busia omusirikale yakubibwa, ne tufuna incident endala e Mayuge era omusirikale n'akubibwa. Newankubadde essaawa 48 ezoogerwako mu mateeka omuntu mwalina okutwalibwa mu kkooti zaggwako kyaddaaki bano batandise okugasimbagana n'abalamuzi. Olivia Lutaaya ye yayawuddwa ku banne n'atwalibwa e Kampala mu kkooti y'e Kawempe gye bamusomedde omusango gw'okwetaba mu kusimba ennyiriri ku kitebe kya Nuupu e Kavule ko n'okukola dduyiro w'ekinnamagye atakkirizibwa ku bantu ba bulijjo. Oludda oluwaabi nga lukulemberwamu Sharon Nambuya kkooti bagitegeezezza nti bakyusizzamu mu mpaaba yaabwe eyasooka lwe bavunaana Edward Ssebuufu oba Eddie Mutwe n'abalala nga kati bongeddeko Lutaaya ono ng'omuvunaanwa ow'e11. Bobi Wine yabadde atambula ne bakwata abaana Olivia Lutaaya ne bakwatibwa bakola obukolomooni bakunamire waggulu ku mmotoka. Kyagulanyi n'ajjaawo n'avuma abasirikale n'akola obujogoli. Nkibagamba bulijjo tobeeranga mwana yinki, tobeera muntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo
basobola mulimbira ne kantu akatono. Muganda wange gwandaba weewale kale goba buli muntu wa bulijjo weerera omwana waave mu levo y'okubeera omuntu wa bulijjo gwe bayita mwana yinki. Lubongoya yabaddewo, Katana yabaddewo, Babi Itungo yabaddewo, Bobi Wine yabaddewo. Kitegeeza tebasobola kukwata ku Lubongoya, tebasobola kukwata ku Bobi Wine, wabula bano ba Katana ne ba Lubongoya olw'okuba ba security bennyini be bagamba security abaana abefujja abali ku trailo ya Bobi Wine. Bwe babagamba ne babagamba mbakwate ne babakwata. Bwe babakwata ne babalemezaayo bababanjizeeko kubanga okimanyi bulungi nti abantu ababeera ku nnyanja bamanyi ofuna emirambo ne bagittirako ebyennyanja. Ebyo free prisoner, political prisoner n'ebira kwe bafunira ssente oyo ye politics by'ebyobufuzi. Oteekeddwa okutegeera concept y'ebyobufuzi. Akazannyo konna akabaddaawo bya bufuzi era bajja balina lisiti. Mwabo kuliko bambega, mulimu abalina kamera nga banuupu, nga balina live video nga bambega. Bo banyini ba Bobi Wine bambega kuba Museveni kyagamba protecting our gains. Kitegeeza Bobi Wine ya byakuuma mu gains za Museveni mu ebiri aina beach ye aina emirimo gye. Kati kitegeeza gwe bw'ogamba nti okwata akabirito ekye Uganda ye Kyagulanyi security ye mubuulira intelligence nti gundi agambe bwati ne gundi ne bagamba intelligence mugende mbakwate oyo kyotye eggwanga kati oyo ekizimbe kya Bobi Wine oyo kyamakaago benteze omanyi business zalina mu Kampala okwetoloola bwe bagamba protecting the gain asooka okuganyula Bobi Wine era nze mbagamba wansi w'enjuba temugobereranga banna. Maama wange yaŋŋamba ebintu binanga nva mu kyalo mukyala Nakijoba yaŋŋamba mwana wange Tobbi toyingiranga ssabo lubaale tatereera. Naŋŋamba Tobbi ebyobufuzi mwabakyali abaana abato mugira mubirerebbukaniramu ne mujja kaddiwa nga mukitegedde nti bannabyabufuzi abeera omuntu ogu omu bayina gye basinkana ne bateesa emizannyo gyabwe nojja ogigwamu ne bakusiba nnyoko ne bamuleeta n'akaabira ku NTV. Gavumenti tejja kukuuma mirembe gyokka n'okuttetta nga Katonda bw'ali. Genda osoma Isaiah 45:7 nti nze ndeeta emirembe nze ndeeta obubi. Gavumenti evunaanyizibwa ku kufa n'obulamu obubeeraawo. N'aba opposition abo bonna boolaba bababaayo era atali waayo asibwa oba n'afa. Kyagulanyi yatambudde n'agenda mu maaso okumanya bannabyabufuzi baffere. Nze mbagamba bulijjo okwesiganga ebigambo by'omuntu yenna. Nze ndi musajja mulokole nakkiriza Kristo nanaabo omusaayi gwa Kristo omwana wa Katonda omulamu nannaazaako ebibi ne byenziramu okukola buli lunaku kubanga ndi muntu mbyenenya mu musaayi gwe era bwe ndifa ndigenda mu ggulu ewa kitaffe. Nzikiririza mu batume 12 nzikiririza mu njiri ya musumba Sala gyambuulira ey'omusaalaba nti Kristo yawanikibwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa wabula n'azuukira kati atudde ku ddyo gwa Katonda kitaffe era alikomawo okulamula abanabo n'abafu. Nzikiririza mu musaalaba nenzikiriza mu kusonyiwa ebibi n'okgoba emizimu era sigenda kufa. Tewali muzimu gunkwata, tewali ddogo linkwata, sigenda kwonooneka, sifa masasi, sifa siriimu, sifa njaga, sifa accidenti, abaana bange teboonooneka, maama wange tagenda mugeyeena, ekkanisa yange teyonooneka. Teweesiganga bigambo byange, weesigenga Kristo ataggwaawo kubanga nze nzigwawo. Olwaleero wendi enkyanja kuba sikola ki? Shiba wano yabagamba mbu tajja kuzaala era tajja kufumbirwa. Guess what? Shiba tewamulabe n'omwami we ku gundi ng'ali ku gundi ku airport n'omwami we n'omwana. Abantu boogera ebigambo emisana ekiro nga bali birala. Bino ojja bimanya ebimu oli bitegeera ofudde ng'ofiiridde obwereere nti eyo trailo ya Bobi Wine ya Museveni eya Nandala Mafaabi. Nandala Mafaabi abadde wano mu opposition nga w'amaanyi. Obadde okimanyi nti Nandala Mafaabi wa Museveni nti ne kulale za Museveni bakubira Nandala Mafaabi campaign. Gwali okimanyi nti DP okuvedde ekolagana ne Salimu Sale nti era Salimu Sale ne Dr. Lukuye eyafiira mu Ebola ne General Salimu Sale be baayiye okuteeka enkulaakulana n'eri mu ggulu. Buleenize monke bwongo bwankima. Bw'oba oyagala okkaana nange ojja kunsanga ku Senate Gardens
Sena Gardens esangibwa wali ekanyanya we wali Sena Gardens. Sena Gardens awe tubeera wetunyumirwa Sena Recreation Center jangu n'abaana bo jangu olye ka massage sabuna waliwo steam bath n'ebirabe nabikwe onyumirwa obulamu Sena Gardens ekanyanya. Omula bannanga kankwasa waliwo omukwano gwange bamuyita Stuart Kalisa. Stuart Kalisa weebalo wampenkoni mpenkoni esabuni gwe tukozesa mpenkoni ye kombucha gwe tunywa weebale protecting the gains NRM protecting the gains. Oh, mpenkoni.